olukiiko olwaye Rugogo President najja n'abagamba nti Abasumba mubagazaaki era singa wali abantu agala ennyo President Museveni Abasumba bandikute kisooka singa twali musumba yenna ayasama kigambo kya samwa ng'akyogera ku government yenu kubanga development ya Pentecostal Church mu Uganda Katonda akozesezza nnyo Yoweri Kaguta Museveni either ku infrastructure ebizimbe nayo okussaamu ekitiibwa ekkanisa crusade tebabeera nga yo crusade nemu eyimirizibwa abazungu bwe bajja ababakyaza babatambuza ne babulira enjiri eggwanga lyonna ffe bwe tuba n'obusobozi nga bannayuganda obuulira enjiri sente zo bwe zikomye n'oddayo nga tewali akukubye ku mukono ku 31st threats zitera okuba nti ziri mu East Africa yonna terrorism threats naye government tegambangako nti kuno enkuŋŋaana tezibaayo kubanga twekengedde government ejjayo n'agwa mu buto n'ekuuma enkuŋŋaana z'eggwanga zonna ez'okusaba nga 3 mu Desemba ate omusajja ono ye mulalamu ovanga ku muntu eyabikkulirwa nti omusaayi gw'Omuyudaaya guleeta ekikolimo ku ggwanga wadde akola ekiri political naye n'agoba n'ekiri spiritual n'akyaza Prime Minister wa Israel Benjamin Netanyahu kubanga muto we yafiira ono nga bakimye Abayudaaya ku kisaawe ky'entebe ku mulembe gwa Amini President Museveni yamuleeta wali oli we yafiira wennyini atusonyiwe ku lw'omusaayi ogwo enze muwagirira bintu bya mwoyo okusinga bino ebisigadde ebyenkulaakulana n'ekoleya gyebiri enguudo z'ekuleetu wali wadde akakola akafuumuka ne bonna bagenda mu geyeena abatakkiriza Mukama Fesu kuba gye bali era bamukkiriza wadde musango okumukkiriza